Kadaama TV tuzze tubabuulira emboozi z'Abawarabu mu bintu by'okweraguza ne bakadaama bangi nga batuwa emboozi zaabwe. Bintu ki bye bakoze oba bintu ki ebiri mu nnyumba zaabwe ebibeera strange, ebintu ebibeera nga tobitegeera bulungi bye bakola. Bye twagala mubeere nga muwulirizanga, mubeere nga ebintu ebimu mu byewala. Twabaleeterako Kadaama yagamba nti mu nnyumba yaabwe mulimu kasuku. Kasuku kye kinyonyi ekyo nga Abawarabu buli ku makya bakiggyayo ne bakinaaza, bwe bamala okinaaza amazzi ago ge bakinaazizza ate nago ne baganaaba. So abantu bano balina ebintu byabwe ebyobuwangwa nga bo bagamba nti eddiini tejjaawo kya buwangwa. Omuntu yazaalibwa alina ebyobuwangwa then n'afuna eddiini nga bamuzadde. Kati okweraguza kwabwe awo bwe kubeera. Mu kweraguza okulala tubaleetedde emboozi ng'omuwala eyabalaze nti baakwata entende, bw'amala okukwata entende n'aggyamu ensigo, bw'amala okuggyamu ensigo ezo ng'amaze okuzirya n'azitereka mu kacupa, boosi n'azitereka mu kacupa. Boosi yaleeta entende n'aziwa Kadaama, bw'amala okuzimuwa n'azirya n'amusaba ensigo. Ensigo ezo yamusaba n'aziteeka mu kacupa n'ayingira nazo mu kisenge kye. Ekyozikozesa Kadaama tamanyi. So mubeeramu ebintu by'okweraguza bingi abantu bano bye bakola. Ng'omu era tumujjukira twabaleetera ne Kadaama awo eyagamba nti boosi we buli ku makya akeera kusitama ku mulyango gwe ogw'ekisenge kye. Omulyango gwa Kadaama boosi ava eri boosi omukazi n'abeerawo n'asitama okumala eddakiika nga 10 ate yamugamba talina kuggulawo. Akonkona n'amugamba toggulawo naye n'asitamawo okumala eddakiika 10. Olwo Kadaama ne mumujjukira bulungi yatuwa emboozi eyo. Kati Kadaama ono bwe tugenda obaleetera olwaleero yagamba nti waliwo boosi be ebintu bye bakola era naye by'atategeera. Emboozi ya Kadaama ono etandika nti ewaka waliwo omwana omuto yalwadde ne kaakati bwe twogerera ng'aliko oxygen. Wabula ekimwewuunyisa omukyala yakomyewo waka n'amuyita n'agenda mu fridge n'aggyayo amazzi. Bwe yaggyayo amazzi n'amugamba nywa ku mazzi gano. Bwe yamaze okuganywako n'agateeka, agasigaddewo n'agateeka mu kacupa. N'omukyala naye n'afuna amazzi n'anywa era naye n'agateeka mu kacupa. Omuwala yamubuuzizza lwaki akoze ekintu ekyo era amazzi g'anyweddeko lwaki agatadde mu kicupa oba mu kacupa era agenda kugakoza ki? Boosi yamuzeemu n'amugamba nti okimanyi nina omwana mulwadde aliko oxygen. Kati amazzi gano bw'oba oganyweddeko tugenda kubeera nga tugamuwa. Ffenna mu famire tugenda kubeera nga tunywa amazzi tubeere nga tugamuwa nti amazzi ago gamuyamba okuzza obulamu bwe. Kuba bagenze mu ddwaliro banoonyeza ekimuluma tebakiraba. Kati bo mu kweraguza kwabwe bagamba nti omuntu yekka asobola okubeera ng'awonya omwana oyo be bantu ba bulijjo okubeera nga amazzi ge banyweddeko bano ne bagatereka. Omwana bw'aganywako obulamu bwe bubeera bukomawo. Ekintu ekyo weewuunya sayansi kyali awantu awo. Okuggyako okweraguza ongamba otya amazzi obuzi gennyweddeko bugawa omuntu oyo agenda kulamuka. Nze nsuubira kijja kuba bwe kiti. Amazzi ago gennyini ge wadde boosi ago g'agenda ne batandika okulaamirizaako ne bayingiza ebintu byabwe mu mazzi ago, oyinza okwesanga nga bajja ebizibu ebiri ku mwana oyo obulwadde bwe nga babisukuma bijje ewuwo. So ebintu bino nsuubira buli ddiini yonna ebyogeraku nti ebishaitwani oba emizimuzimu gye giri. Kyova olaba ng'omuntu ava eri n'agamba yeekutte Katonda, yeekutte Allah, n'abeera ng'asaba, omuntu n'abeera ng'asaala. Mu ddiini zonna abantu abakola ebintu ebyo gye bali. Sijja kugamba Bawarabu bokka, n'Abakatulika babikola, Abalokole babikola. Omuntu n'abeera ng'agenda mu ddiini alina ekigere ekimu mu ddiini ng'ekirala akirina mu byobuwangwa. Naye ng'ate byamusobyeko addukira wa? Addukira mu bintu by'eddiini. Nekitegeeza nti ebintu by'eddiini ate byo birina amaanyi okusinga ebintu by'obuwangwa. Kati bw'oba omanyi nti ebintu by'eddiini bye bisinga amaanyi lwaki oba ogenda mu by'obuwangwa? Kuba Kadaama ono engeri gye bamugambye nti nywa ku mazzi tugawe omwana
ne bosi ne yeefuula mbu naye anyweddeko mbu naye agenda gawa omwana. Ebyo bibeera bya bulimba. Bibiri bwe tubagamba nti mwegendereze nnyo n'empapula ze babaleetera. Omuntu ng'ono kubamu example singa omwana we abeera mu ddwaliro nga mulwadde ensigo, lwaki taagikuggyeemu eyo? Lwaki taakola ekintu kyonna ekigenda okutwala ku kitanda babeere nga bakuggyamu ensigo ne babeera nga bagiwa omwana? So mwegenderezenga nnyo. Example nnyingi nnyo bakadaama ze babaleetedde ze babanyumiza ate nga mulina okubeera nga mwesunako, kuba si bantu bangi abasobola okusharinga ebintu nga bino. Naye Kadaama bw'avaayo n'asharinga ekintu nga kino, manya aba ayagaliza bakadaama banne mubeere nga mutegeera abantu bano kye ki. Muntu addidde amazzi agakuwadde, oganyweddeko, agakutte, agatadde mu kacupa, agamba nti agenda gawa mwana we obulamu bwe bukomewo. Eyo sayansi teriiwo wadde n'omulundi n'ogumu. Kambwe Kadaama ono atunnyonnyola emboozi ye, atubuulire ddala omukyalo ono yakikoze atya era kyazze kitya okubeera ng'akikola. Yes, hello nnyabo, oli Kadaama TV. Baana bangi bawulira bajja wano eno mubawaako ku magezi, naye nze binsobedde bannange kinsuseeko ndi mu kweraliikirira. Simanyi buzibu bwe ndimu, simanyi bannange, naye nsaba banteeko ku magezi. Ewaka tulinawo omwana mulwadde ali mu mbeera mbi nnyo, ali mu oxygen. Kati olunaku lw'ejjo nabadde ndi awo ng'omuwala ng'ajja neno mu luumu yange nga ŋŋamba Aneti tuweeko ku mazzi, nga mbabuuza amazzi gatya, nga ŋŋamba jja tugende. Ne ŋŋenda naye kuba nabadde simanyi ki kye tugenda kukola. Olwatuuse eyo naŋŋamba nywako ku mazzi, yagajje muli eri mu firiigi nga ndaba kuba bulijjo mwe tugajja. Naŋŋamba nywako, ne nywako. Naŋŋamba kati agasigadde gampi, ne ngamuwa. Nagenza olaba ng'agateeka mu kacupa, nga naye anywako ng'ateeka mu kacupa. Ne mubuuza ago amazzi ogenda gakozesa ki? Naŋŋamba nti omwana wa sisita wange mulwadde ali ku oxygen, kale ffenna famire tugenda nywako nga tuteeka muneeno. Ne mugamba gagenda kukola ki? Yagaanye okumbuulira. Kadaama TV ndi mu kweraliikirira, simanyi kikigenda kuddirira, simanyi kikiddako. Ndi mu kweraliikirira kuba n'emmere yannemye okulya, mpulira emirembe sirina. Bano balina omwana mulwadde nnyo ali ku oxygen. Kati baŋŋambye nze nywe ku mazzi agasigalawo bagateeke ku mwana n'agamu bagamuwe aganywe. Kati neebuuza amazzi ago agange nze geenyweddeko ga mugaso ki kw'oyo omwana? Kuba nababuuzizza kitegeeza ki? Ne baŋŋamba nti tetulaba bulwadde bwa mwana. Okitegeera? Ne bansindikira n'ekifaananyi ky'omwana ng'ali ku oxygen.